Coming up on AC Media. Kati oluusi lwakuba muna story teyatulaze background z'abana abantu baki bombi babiri. Niweza okusanga omukyala abadde alina struggles ze. Nvudde mu kyumba nva kukola mirimu. Nziza ate otandika kuŋŋamba yoza bintu. N'ekirala people, let's not take marriage for granted. Marriage is not a bathroom where you enter and shower and then you get out. Oh, marriage is not like something to just play around with. Remember, you've involved family, you've involved friends, people have invested in their money. Nenze nalabyemu issue nti omusajja nayina omukazi we yagamba yina omukazi we alina abaana babiri yayina n'omutunza gwe yali ayagala naye maama we najja namugamba nti twagala kuwasa mu family mwe tumanyi owuliriza emboozi eno awo wangamba nti abasajja We inspire. tuli mu social media mwe tukubuulira ebibadde mu wiiki kikutte wansi ne wabu social media Matilda anti bya social media ntulabe abantu nabadde njawo nga ndaba abantu nga beeyisaamu eggaali bevuma beerangira agagambo. That thing is so disgusting. Ekisinze okunnuma oba abantu abamu bagamba toyingira amazina ga nkima nga toyagala mukira kukoonako. So kati nsuubira nti ffenna abagenda social media ebibera tukola ki tubisuubira ate nga oli content creator mu ngeri yonna gy'oba okoliyetizemu nsuubirayo omuntu okutakkiriziganya naawe n'akuyisaamu eggaali osobola okwokya lumu oyogera ne twokya twokya bambi neweyisibwamu eggaali naye wali abantu abasinga okunyiriza ddala ye muntu okukwata omwana wa munne n'amuteeka mu bintu nga tabiraba omwana awo bambi akola content wow. Yeah, I know her. I see her. I love what we single maga because she has like a capin here. I know her. Say that, you know. Until the way she delivers that thing is so good. Never kwacha no mwana ne babimuteekamu. Mabeka kawo Jacob omutuuza badde ayomba nti omwana bamutadde mu bintu byebimu and I don't know what's wrong. How do you see bana abantu kiki? Kanti ogambe kino. Every time we beera ku social media, nendaba omuntu nga attackinga munne over their own content. Nga talina gwavume, talina gwatyobodde. Maybe kuba kati omwala oyo gwe babadde bavumira omwana. For the time I've seen her, abadde ayogera nnyo ku ebigenda maaso. Like she's giving updates on things. She's giving her gossip news. That time I saw her, she was giving a report on on Diamond Platinum and Hamisa Babeto, where she was giving a report on there. Abikola bulungi okitegeera kati okyoba ojovuma omuntu ng'oyo. I don't know. Let me tell you. Tell me. Omuntu avuma munne ku social media. Remember, that's like a business. Your page is like your shop. Your page is your shop. Mbanda biradde ngo yo muntu yenkanankana n'omuntu aloga mu business. Nga mwina amaduuka ono nga ina nedduuka nono nga ina edduuka. Nola muno nga atunda nnyo noga ono kyatunda nnyo. N'olinnyawo ba taxi oba board oba otambuza obigere n'otandika ologa muno. Lwaki atunda nnyo. Nze bwe nkiraba. Ne social media kiri. That is how it looks like. Oli walaba nga munne nze mbeera nga mbuuza ne kati oluusi mbeera bavuma abantu oluusi nga tomanyi lwaki bamuvuma so nobuuza gwe ninako lwaki oyo mwala bamuvuma olinagamba anti balaba namba ze zikuze atandise okuba owakabi wali abantu abeera ku social media balooza nti bagenda kufiirawo babeerewo bagulawo n'ebibanja. Let me tell you. They think webalaba omuntu ono ngajja nze kintu ekyo kinnuma nnyo okulaba ng'omuntu abeerawo n'agamba n'ogamba eno TikTok yaffe simanya bakyamani ba president. Let me tell you, oluusi oliza n'okusanga nga she doesn't even know or he doesn't even know the inventor of TikTok. What does TikTok mean? The word itself. Abagiya baawo bava mu nsi eki oli wano gwe wasanga TikTok ng'eri kuguni bagamba bikola biki nogera ninga oli eyo gamba no byaffe ffe banyini wano ate gwe linda abaana wano kye banakola. First of all, that's not real life. That is not real life. Anti mbawulira. That's not real life. That is social media. That is not real life. Ogamba bagenda okuwerako level. Botambula meters bili n'obasanga mu crowd. Can they recognize you? Oshegira. Basobera ne bagamba oyo ye Esther wakugundi amanyi ovuma. Oba banakuba bagenda nakwekweka.
bahe muwalo yalinza okutyobola awonna oba kitegeera kubanga nze ekintu kye nalaba ku social media and why I don't fear anybody attacking me on social media if someone came to attack me is a better way. I'm going to get into this business but if you're out there don't think I'm scared of abusing me. I am not scared of onvume lwakuba ntize neewe ekitiibwa ntya Katonda omuntu atya Katonda okumanya eddiini si kutya Katonda omuntu atya Katonda owulira tavuma tawemula. You get what I mean? Omuntu ng'omanyi Katonda byayagala ne byatayagala tosaavuma bantu kyetwakuba bagamba mwana gw'ovuma banno naye tojja genda mu ggulu. I'm just giving you an example. Kati n'okulanga Katonda tayagala kuvuma ko olusi kale kiyinza osukka ku bazadde bo nga bazadde bo ggwe tobatya tofaayo ngeri gye banaalawulira. What reputation are you putting on them? And okay, if you don't have your parents omwoyo gwe guwe ku kitiibwa. Abaana abamu ne bazadde baabwe tebabeera n'ezo smartphones nga they don't follow those things. Matilda, your trading video bameka abakubira simu okugamba nti bakulabyeko mu bonna abankwira kubulire bazadde bange tebaliimu. No abantu abamu bennyini abamu bayinza n'okuba bazadde bo anti olaba omuntu nga bamunyumiza tekibanga ng'akyerabiddeko anti afuba okulaba nti akirabako anyway bayinza omugala sokola mwana Jackie beyekola ekituze kye mbadde nkunyonyola nga kugamba nti nze nga nze Matilda nina bazadde bange bakyakola bakyanoonya ssente nina baganda bange they are going to be great people in this country. I cannot come and start blowing out such things. Kati muganda wange wafuuka ow'amaanyi gambuuza soko tugambe babawo yaani Matilda gabagamba Matilda ono goge tulaba ku TikTok avuma buli kimu ekimusala mu maaso okitegeera like tuba tulina and also we should start processing. Omanyi bwe twalinga tusoma batusomesanga communication. You process, you as the receiver, you're not processing ebyo bakugambye. After you have to, you need to prepare yourself before you give feedback. Abantu they don't prepare themselves to give feedback. That is why Walamedi MC Katswe yawandiikidde Fifi. Yakomyewo na Muliro. She did not prepare herself to give feedback. Yavudde na busungu. She did not compose herself. Sabiwulidde na bulungi ebimu ebintu bibeera kale bitiisa kubanga oluusi oba ogamba ngenda nange tuuka mazima omuntu avuma agantu ngaago. Myaka simanya meka bakyamukozesa munange ate noolaba ffe ffena the way that olugendo lwaffe mu kukimaking ate lufaanagana. Their parents betumanyi nga abaana abamu betubadde nabo nga bazadde bebakozeseza katyangu omanyi oyo omuntu. Yes, they could be in good offices ninga they've been under employment of another person. Oba kitegeera kati mama ng'ogenda ku muzadde wa munongo omuvuma nti gwe babadde bakukozesa obulamu bwo bwonna. If you've been lucky enough to create your own enterprise, be thankful. Okitegeera don't think everyone should be like you. Don't think everyone should think like you. We are not the same. We don't have the same brains. Olizo ba Esther goina amagezi agayiya. Oluusi ng'olina resources ezibikola. Obuvunaanyizibwa bwaffe tebufaanagana. Okitegeera Esther. Omuntu agenda kujaga Esther wanditandise business. Esther wanditandise business. Nga bakulaba ofuna ssente. There are people what they say. Esther wanditandise business. Bandi okitegeera baba balowooza olina kukola bo bye baagala okukola. You do what time has allowed you to do. Kubanga obudde bwa tebunakukkiriza kukola kintu kimu ojja nateekawo zi business zigwe. It's not your time. It's not your time. Okay. Yeah, you give yourself time. Don't we don't have the same thinking capacity. Let's first appreciate nature. Let's first appreciate the resources that we have, the connections. Kati olizo okulaba nga MC Kati nga bami musajja twe bamuvumye babadde bamukosa okumala emyaka 4 oli musajja kitegeera probably ina businesses zatagera kujja natandika tunyonyola buli ka business kalina
nina kano nakano ngeno job jaina, it's like security for his businesses. When I need a loan to put into my business, I'm going to go and get money. My employer will give me a little undertaking. I'll go to the bank, I'll borrow 50 million. I will invest in my business. Nenga goleno muvuma. You don't know what the hell is going on in my life. Ostegera. Goleso olina mukazi. Oli mukazi bawo yakubuzo yagala kolachi. Yagala duka. Sente meka. Mpa project plan. Tulabe ekiddako. So obera tosaa kubeera ngo odda ku bantu we batyo. Okay. Yeah, nze tekinsanyusa. Nze nganze ate n'abalala bantu abalala mbamanyi tekibasanyusa. Naye lwakuba kati fe balina chance ne tufuna platforms okukyogerako kati kyogereko. Naye bano abantu abafumba abantu social media kikyenyo. Nze abo abantu ekisookera ddala ebintu bingi nnyo ebyetolodde ku kintu ekyo. First of all, those people are not okay and they need help. Okitegeera? They are not okay. Sigagamba no balalu. They are not mad people. They're in their sane minds, but their sane minds are not grasping things like they are supposed to. Ndichoba mutoboge whatever abantu abavuma, they are not okay. They need help. They need to go for therapy. No, anti kati kugamba nti ngane government yoke nyini erina okukigendamu naye naye eri awo esirisa bajje bagambe naye Matilda ono ngaavuma nnyo abantu bateekewo ebibiina ebibakyalirako oba kitegeera kati nga Minister of Communication ani oyo omukyala gwe nalabye ngaavuma baba balina omukwata bamutuuze bamugambe are you okay? Binga okay tebategeeza nti oli mulala okanyuga mbayinja nti oba oli mwavu toyina ssente. Are you okay? No, I'm not okay. Yeah, abantu bangi nnyo by the way esitabali mu bulamu bwabwe teriyo ababuuza if they are okay. Nga Jessa ayagala mutojja mugambe Esther, are you fine? Era olukugamba bw'otegeera nti abadde ali bulala bw'aba nga alina omutima omugumu oba nga so getting vulnerable ajja sooka kaaba gambe no, I'm not fine. Kati otandikiraawo. Kati ebyo byonna bye bavuma ebyo abantu tebabeera okay. Nze nkukakasa singa bogeze noonyereza bulungi ebintu byabwe era ojja kusanga something up. Probably bawe yamunyizizza okitegeera. Also they have struggles in life. Bamukyawa ayina abaana let's say olusi ne gye bava tebajjukira bagenda ebulayo okukola yakomawo talina kyakoze. All that when you put it under one head kiba kizito. Betuka ne beekyawa n'ensi ne bagikyawa nga tebakyaswala baswaza buswaza. Wali obaddekawo n'omuntu n'agamba nze Esther sinagivaako olaba mutu wagambe ekyekintu kiba kiva deep. Nze sinagivaako nkola byenjagala. Usually when you sit down with them namugamba rachi wajivako atandika okuwa a series of things that have been happening to them nga gonasa na biberamu 1 second. Kati namulidde nga attacking oyo mukyala ne baby we. How do you attack a mother? Nze kinnuma nnyo ng'olaba abakazi twerwanyisa mu bintu ng'ebyo naddala ekikwatagana n'obuzadde. Ffenna twaga omwana wa munno nga nawe oli muzadde gwe simanya olaba omwana we oliza n'okufa n'atabaako simanya. How do you even judge someone like that? Kirumya n'omutwe. Let me tell you, social media is not real. Olinza oba ng'olina 1,000 or 1,000,000 followers nga tolina rent. Ngala nedda akunyeenya. Singa abayimbi babagoba mayumba nga naye baba bamanyi nga toyetaga nagenda ku ssimu and you know this person is this, they sing, he do this. Naye n'olya gundi bamugobye mu nnyumba. Naye n'ovuma omwana. First of all, it is very bad and it should be, as Minister of Communication, balina kiteeka mu mateeka in the policies. Abantu mwenna nga oli mu social media business, don't go for people's personal business. Bateekewo etteeka nti omuntu osobola okukusuuwinga n'osasula obutitimbe bw'ensimbi. Okitegeera? As Minister of Communication,
balina oteekawo policies ezikwata wona abantu abaviolating ku social media, abawemula, abavuma. That time I was seeing a story in the UK, guy yakola prank. Nagenda mu nyumba y'abantu mbu abaprankinga. Ne bamugamba ne bamubanninga from using social media. Kyokka abadde big tiktoker. Era nga atizaye wa TikTok. Bamubanninze. Naffe ebintu tubyetaaga wano mu Uganda. Nti Matilda yazze ku Esther namvuma ekigambo wekiti na kino nga waliwo series of evidence. Tavumye Esther yekka. Yalumba ne gundi kubanga ebiseera ebisinga abakyala abavuma ogenda n'obalaba nga bano abantu babeera olusi beemanyi. Nze kye nabalabyeko baba beemanyi in their other life etali ya ku social media. Kitegeera ono oba yalina ke yamukola kati ne bakwata their grudge ne bagireeta. Kitegeera, so they should put policies. Oba olina obuzibu ne Esther, let the business and be out of the camera. Let me tell you, sigamba nti nina kyendi obutavuma. Nze ogenda kunvuma. Ogenda nno kunvuma ebintu bye neemanyiiko. Onangira obwagundi, omwana wange omulangire kino. We know our life, we know our business. So ina kyo tugamba kye tutamanyi. Tolina mukunvuma. You just reminding me. Okitegeera, oluusi ondaga nti following and probably you're getting inspired. Okitegeera, oli mukunjigirako. Nze sifaayo kubanga onjigirako. Ali mukulaba ebyo byamulema okukola. Olaba ebyannema okukola? Ebyo byamulema. Okitegeera? Alabye obikola. Nalabye omwami nga mugamba abaana bo simanyi ogamba biki abaana bo. Saa bingiramu nnyo kuba sibimanyi nnyo. Naye nga just the act of abusing ekasi yavuma. N'abantu abalala bavuma. When you look into politics, bavuma. When you look into this, bavuma. Oba kitegeera? So it's just not a good act. Tikituweesa kitiibwa. First of all, nze kinnuma nnyo nti they're making Uganda look like a joke. You're making Uganda look like a joke. Betukulembeza. Gwogenda osanga alina like 1 million followers, many likes. That's a good thing for you as a person. But tena kwerozaako nga gwekaweka. We should stop being selfish. Gamba waneno wentudde singa international person aja kuba fena tukolera bera international mu Uganda ngambye I just want to end here. We all working so hard to get international. Osubire nti omuntu ali international ngabadde with a huge influence agenda kujja gambe ku bivuma byonna byobadde ng'ovuma I was very inspired. Okyusiza obulamu bw'abantu awula ovuma. Banange omukyalo n'okuba nga avuma nnyo omwami ono kulwa okuvuma okungi ennyo okukwalina. Ffe nga BET owulira twagala muwa kino ekirabo. Come on you guys, we want Uganda to go international. We want Uganda to be known for good things. We want Uganda to be known for talented people, not only in music or movies, but even in the media. Watch it. Even in the media, omuntu bamanye nti in Uganda there is this person, she knows how to host. Tujja mukwata abele MC ku Africa Music Awards. Oba kitegeera. Let's challenge people the betulowooza nti no bali waggulu, like maybe abali mu media houses eziri prominent. Let's challenge them. Twagala tufune ku TikTok agubanaagamba banange onjo celebrating ko banagamba the people thanks for praying for me, my followers bankute bampise mu South Africa, I'm going to be with this. Oba kitegeera. Like twegombe nnyo ebyo ebintu ebinene okusinga just a following. Tubyegombe nnyo. Oyino twegombe nnyo reputation ennungi, twegombe nnyo okwegombebwa abantu. Whenever I think about myself and working, negomba nnyo okubeera n'abantu ab'ebbeeyi nga mbalimu aba class nga ogamba nti Matilda yabadde ne muwala wa Janet Museveni. Oba kitegeera bulungi? Hey, I had dinner with them. Ate nga sigamba mbuno nabaddeyo okulwakisa kya Katonda, but out of my work nti oba ne bamanyi rabba wange. No, out of my own effort. Nti munange, because Matilda is known for this, she shares great opinions on TikTok and YouTube together with her, Team Esther and all that. They were invited for this event in the US. Watch them. We should be admiring such things, for crying out loud.
not to be, of course following is good, but not to focus on that alone, because these people that you're looking at, abamu ba followers tebalina namanya gali written on their pages, olabako numbers 1 2 3 whatever. Nze mbalaba on my TikTok, this person started following you, like okay, now that means those people are not real. Private accounts. Yes. Ata abasema okuvuma bwali abavumidde dda mu comment section bayina private accounts. Webale nnyo kikuswaza gwe ng'omuntu naye gweoba omanyi nti noovumanya era olina nnyo amaanyi owulira buli kimu okisobola vaayo ku TikTok twesange ku City Square obingambe kimu ku kimu ontunuyo bati maso Matilda oli booti wenkana booti wafaanana booti awo ngenda kuwa ekitiibwa njagala omwantu oyo nno mukambwe naye guess what, you're even going to abuse me, I'll not even check on that. Omuntu agenda kunga gwenno gundi adda akulumba. I'm not even going to go in the comment section. Oh, when I go, I'm going to give priority to those that are giving me positive energy. Yeah. I'm not going to mind that. So, guys, we are better than that. Social media is to take Uganda overseas with great talent, with great ideas. That is why those things are there. Sell out our businesses, not to be there. Omuntu ajengo ekisoko ovuma mu Luganda. Ngane byovuma tebabitegeera. Kubanga TikTok ni international, omuntu ali mu US abali ku buliri bwe n'akalaba. Okitegeera. Kati ajaga, why is this person? What are they trying to say? Come out. Chicho oliko. Oba kitegeera. So tubeera serious. Bwe tuba tulina obuzibu twebuuze. Tuleme kunyigira abantu. Woba olaba Matilda ina kyakulanga kyoyagala genda omugamba excuse me. I see you have a great following on TikTok. How do you do it? Oba kitegeera. Bwoba yakozeeko lugambo olufu. First meet them at the side. Okitegeera. Kuba TikTok doesn't end. Omanyi the same right abantu tebakitegeera eh? It doesn't end on the camera. Oluso genda nonongo bikola kati omuntu alina great following oluso ina n'abantu bogenda okusanga ngeeyo kati omukyala oluso genda kubeeramu ne bafull figure because the industry is the same. Oluso genda full figure oluso genda was a hard total kati oba wamuvuma. You never know what opportunity they are having for you. Oba kitegeera bulungi ogenza oba ovumye Shiba tomanyi oba nawe ogenda bamuyimbi oba muganda wajja bamuyimbi. Bana tutunulira nnyo future tulekera okulowoolezaano wetuli wano. Think of the future. Let me tell you something. Gwewonna woba otudde mu katebe ko weetaaga oyo omuntu yennyini gw'ovuma. Okitegeera weetaaga oyo omuntu gw'ovuma tomanyi wogenda kubeera. Bina n'ebintu nze bantanga simanyi nakumanya okukula kirungi nti bazadde baffe batugamba nga bino ebintu ng'obolowooza boogera tebabimanyi naye oluusi bye batugamba ebirabe nga bihappeninga kati bazadde baffe twava mu mikono gyabwe tuli mu bulamu obwaffe ffeffe nyini tulina okwebuulirira oba okiraba ogambe naye noovuma n'omuntu what if I also start up this kind of thing okitegeera what if I also nze nina abantu bangi bendaba emirimu gyaffe gye tukolera ng'omuntu omu yali bossi wo one day noogera ku makya ng'ogeze mu kampani ddala nga gwe mukama we. So the world is like this. Ensi yetolola we bati. Today olinza oli ku MC Katso omuvuma. Nga the next day he's going to be called up in a different kind of celebration. Nga agenda holding obuvunaanyizibwa obumu. Nga bagenda kugamba oyagala kadi ki? MC Katso is done handling those things. Naye nga wamuvuma. Kati atera because of okuswala. Era kigenda kunyiza ogenda bakekera kyoyiyaayo. So tuve mu bulamu obw'obunkenke banange twemanyiza obeera n'emirembe. Yeah, let's be positive, let's have peace. Mubeere n'emirembe beera nga nawe obeera comfortable ogenda mu bantu beera nga obeera comfortable ogendako kusanyuka media ng'omanyi tolina lutalo na muntu yenna gw'olina naye olutalo ng'omanyi nayogedde ku kintu kyo it was fact, I have evidence. Baakulaba ng'okuba omuntu oluyi nabadde njogerako wali okubira waki omuntu oluyi. I'm just giving an example. Nga togeze nti omuntu akuyita gambe nnyabo lwaki wali omumanyira wali onvumira ki kuba omutasa akuyita Esther nagamba lwaki obadde ompaako facts ekyo wali kiwuliddeko omunaga Esther lwaki obadde onjogerako ku AC Talk obadde ompaako facts lwaki obadde onjogerako ebituufu naye bw'omuvuma agenda kugamba badde onvumira ki naye oba obadde oyisawo point ng'erimu amagezi banange ng'eri true we are not going to take you serious.
okitegeera kati Fifi the Queen point yabadde nnungi. Yes, of course, maybe it could not be good. Nti abaana balina obba limiting. There are schools that don't allow grab. There are schools that don't allow parents to give their kids money. If you want pocket money, ziwe. Amasomero gamu gateekawo ne limit. Abaana tebalina bawa pocket money asukka. But because she came back and abused and attacked someone, message yagudde butaka. Ate nga yabadde very valid. Okay. Era singa yazze oli n'ajogera najja n'agyelaborating. That's why I say like some people don't prepare before they give feedback. They come out of anger. N'ayogera obubaka bw'obadde oyisaawo ne bugenda eri message naye tuyitako ku matu bweti neegenda ne tutandika okugamba omukazi avuma atya MC Cuts. Ate jjukira si eka yakikola ate siga okitegeera. So we should, like, there are so many people doing it. Like Fifi the Queen's point yabaddemu omulamwa naye olwokuba yagikome argument agiendize na kuvuma omulamwa ne gubula. Awo twagendedde awo. Awo twagendedde. Social media Muliro tubeera twogera ku bintu byabadde omuyike. Kuba video kuwalabye ka trends wakalabyeko. Akakadamu. Kadama bafunira ku social media. Nebeera ko mukwano dakika 2 n'akomawo wano. Nebewasa dakika twayise na mwezi n'avaayo. Ensonga gyawa nti omuntu kibulamu oli omulaga batakola mirimu so bina yabadde awo ebyo kana nanga mukwano gwa social media abantu abamu wasiba kuvaako kuba ndaba okusinga okubalimi batomanye bagufunyeemu. Olaba tetugenda gamba mukwano gwa social media online olusebera online dating olusi muntu waba yagenda bweru naye nakoma nga ali wanjawulo people change. Oli beesanga ku TikTok. Okay, banze banga beesanga ku TikTok. Kadamu oyo nze ngenda kusooka kukitunulira mu ngeri. Let's look into marriage itself. Nti abantu abasinga kati olusi bakadaama awo bagenda okugenda ebweru eyo nga balina frustrations zaabwe balina bibadde bayiseemu agenza noonya kasente ke. Ate n'ekirala n'abaami ennaku ze bayitira okwagala ennyo ssente. Abasajja bagala nnyo abakazi abalina nnyo ssente. Okitegedde omukazi akozeewo bannange abasajja mugenda kukyagala mugenda kukigaana aba tamanyiirwa. Omukazi nga yeekoleddeko tamanyiirwa ate nga oyagala mumanyiira. Omukazi akozeeko tebamuyisa nga bano abakyala be mujja ewaabwe mu nzijja takolangako talina exposure tali established omuleeta omutuntuze gwe njagala kino gwe njagala okitegeera. We have our own rights. I'm going to tell you no, I'm not going to do that respectfully. Okitegeera abakazi abakozeeko tulina olugezigezi ate si mu bubi nga tulina kujja ku mukyalo esooka otegere ekika ky'omukazi ky'ogenze nakyo. Babeera batya ogudde ku kadaama omukazi watabaddeyo bamutulugunya bamukozesa emirimu azze mu bufumbo agambye nfunye ku musajja maybe nawumulamu nfunye ku mutwana ndabirira. Okitegeera abakyala ebisinga tuba tugenda mu bufumbo ng'ovuddeko bano kale abatayiseeko mu mbeera mbi naye abawala abasinga nga abaddeko ina oba bad marriage oba badde mbulamu nga buzibu bwafumbirwa aba asubira emirembe aba asubira agenda kuwummulako bwabadde akola nnyo emirimu ajja funa ku mukozi amuyambeko ewaka. Kati omuntu ng'abadde kadaama ojja otandika omwogerako ku TV nga wabadde tayagala kukoza bintu tayagala kulima simanya tayagala kuwala buliri mu mwezi gumu ogw'omwezi ffe tuba mu honeymoon aliza oba yabadde tayagala mutuma nedda tebalina kukutuma omutendeke tebamutuma ayimukiramu n'akola. Ani yakubye? Nti omuwala ono kadaama ndoza mama w'omulenzi yalina byamugambye bitategeereka. Nakuba maama. Naye yagamba mbu teyamuyisaamu yaaba yakola bwatyo likweba obamanya abakadde. Let me tell you something. Ebiseera ebisinga abakyala oba obadde obonyeebonyeeko n'abasajja oba olina obusungu ku basajja abo ate obeera nga oyagala every time but there's a point you want to prove to them. That's for abandaba ng'okikoonamu engalo ng'okiwulira kyekyo osogena mu comment section nga obadde ofunye experience relationship embi otuuka n'ofuna obusungu n'omera
No guys, for as long as I have my money, I'm not going to let a man familiar me. Ashitegeera. Kati oluusi lwakuba temuna story teyatulaze background z'abana abantu baki bombi babiri. Niweza okusanga omukyala abadde alina struggles ze. Nvudde mu kyumba nva kukola mirimu. Nziza ate otandika kuŋŋamba yoza bintu. N'ekirala people, let's not take marriage for granted. Marriage is not a bathroom where you enter and shower and then you get out. Oh, marriage is not like something to just play around with. Remember, you've involved family, you've involved friends, people have invested in their money. Issue nti omusajja naina omukazi we yagamba ina omukazi we alina abaana babiri yalina n'omutunza gwe yali agala naye maama we najja namugamba nti twagala kuwasa mu famire mwe tumanyi owuliriza emboozi eno awo wangamba nti abasajja okwagala ennyo ssente oba nfuna bulungi oyinza okusanga mukazi weno gy'abadde abadde alaba amusabiriza nnyo oba nfuna n'agenda kadaama bangamba ajja ne ssente webale nnyo kati ng'alaba afunye kadaama ne maama we amubalidde oluusi bamaama baffe nabo batubalire amubalidde gwe kakati olaba kadaama oyo boozi wadde naye banakka ssente ndowooza n'olekawo mukazi wo alayika ali mu kama omumanyi You know Kama, right? Ali mu kusasulira bikolobero. Ogambye obadde n'omukazi alina n'abaana kati wabaleseewa. That is why this woman is not also taking you serious. She's not even taking you serious. You've left your whole family to come to aho? To a kadama kuba olowooza nina ki? Era omukazi yagambye yabadde ayagala did she mention something like that? Leche sente? Yabagade bingi yamugamba musima yagala bagatte sima mugulu ko sima ebiki ebintu ng'ebyo byali byakwagala kwa tekina kuga omusajja sigompe kyozo gatta sente zange kuzizo kina va kunze nengamba omanyi mwami wange tugule ettaka mukyala munayi mbadde njaga gula ettaka milioni 5 nina waaga kankuwe yabi nogamba okay nomulaba nga agezezzaako nogamba yomanyi kankuwe so sigwe kujja kuŋŋamba nina wa 3 mpaya 2. That is not how things work. Kutegeera ate n'abazadde mulekeraho okaka abaana obufumbo like not okubakaka but obakaka ekyo ekirowoozo. There is forcing someone into marriage and forcing someone the idea of marriage. Mwana gwe nno wandifumbiddwa nze ndaba nno okuze naye ng'omwana tekimubadde muki mu birowoozo. Give people time ate n'abantu abeeyagala mwewa obudde babazungu basawo kwemitinga 17 days ne beewasa ate it works out. Nebo ffe birimu olugezigezi lungi birimu amateeka mangi birimu family webale nnyo webale nnyo. So we should love I don't know abasajja balina okwebeereramu abasajja balina okwebeereramu mulina omanya sente z'abakazi tezibeera sente zammwe. I'm telling you, my money is not your money, but your money is my money. You get? Okay. I used to be with my ex ngamba mugamba my money is not your money, your money is my money. Sure yagamba. Nze namugambanga. Sure yagamba nti you're not productive. Ye yangamba ngategaza ngamugamba my money is not your money, but your money is my money. Na balaba abantu. Well, if you are not doing your own kazi, you know want to not private account. Sometimes something not improvise out. Tell serious. Then you're going to pay your way to kazi on side. Young man got in private account. The fact that they didn't private account, she doesn't know TTs. I don't know about TTs because or TTs but it a ghost. You're ghosting. Ana kyegambira. Sakatinze omuntu yenna ayagala okubaako kyangamba. Yangu ng'oli mu account ndabe male no. Kyengamba nti nekuba n'abantu abavuma. Kuliko abantu nga bibiri. Bana abantu abavuma. The moment you abuse someone when you're in an argument, you've already lost the argument. Kasatu banga tubadde mu argument. No tandika okanyuga. You've lost. No tandika okunvuma. You've lost the argument. So there we are. Yes, kati bw'obeera yo social media omuntu nakola akantu
n'ovaeri n'osimbukira mu bivumo, you have lost the argument. Okitegeera kyo ndowooza baba batayagala kuluzinga argument taddamu. Abeerayo ne bagamba naye gundi ayogera bw'ati gundi n'avayo n'amuvuma gundi bwe yagira yakola kyayasirika yakuwangudde ne woba point yabadde valid nga ntuufu they are not going to take you serious. Oba okiraba kati abafubo omwami ne Kadaama ewe n'ebintu bye bakola byonna byali byakupapa ze saabitegeera bali awo kasaba bayawudde bulungi nnyo byawedde bulungi olina z'amahale kati Muliro kajjambu byomu n'agenda era omukyala yabadde very confident. Yes. She was very confident. Yasanze omuntu tali bulungi bwe yagambye si byange naye nga tulaba ku social media Muliro ate media Uganda bingi nyo byetwolugeddeko olwaleero alot ebeera ku social media biki byonna byetwogedde totwisira bitusonyiwa nawe tuba twogedde mazima olaba bwe tuba twogedde mazima. Of course we are entitled to our opinion and for as long as we are not sticking a false accusation on someone we are not sorry. Let me tell you, when mba manyi nga nkugamba ekituufu I don't apologize anyhow. My sorry comes with you're not too nice, eh? You don't pretend to be nice. I don't pretend to be nice. I call a spade a spade. A spawn. A spawn. Auntie Matilda. It is what it is. It is what it is. Bwe tuba tugambye wavumye munno si kirungi please ne bw'onoovuma I passed what I said. Social media, period. If I have said parents are okay to give their kids all the monies that they want oba mu baasi agimuwa agirete kusomero basooke babeetolooze namwawo babavugevuge. Let me tell you, nze Esther ze tolina kyongambira ku mwana wange nga nina kyenjagala okumuwa. Yesterday I was sharing that topic with my friend namugamba olaba nze even if my son comes and tells me mommy you bought me a blue one and now I need a green one, I'll go and buy it for as long as I have the capability and for as long as my kid has given me reason. Kyoma nange mulaba mwana mulungi talina buzibu namugamba bw'otandikanga okoza engoye zo wano eno okitegeera omwana ajja kukola ebintu okitegeera. So abaana baffe tubaagale tubalaga omukwano gwonna. Omukyala wuno yagenze gamba munne mbuno omwana we olinza simanya n'okufa n'abonaabona. Let her give all that she can to her son. Webale nnyo wadde mutwala mu nnyonyi zonna z'ayagala. After all nga bw'ogambye nti alinza n'okufa n'abonaabona. God forbid ate tekijja kusoboka omukazi akolera ebyo omwana we amuleka ali well secured with property, with assets, with everything. Okitegeera omwana we tajja kubonaabona Bible. Okitegeera because she's working, all that she's doing she's working for her kid. Oba okiraba oyo omwana bw'oba mama akedde n'afa era wakirabira onaganze mama wange yanjagala mama wange yali ankolera buli kimu. Okitegeera ensi ne bw'emukyawa agamba kasita nayina yali anjagala oba nina anjagala. That is what we should give to our kids. With that bagenda beera tempted na mu bisiyaga ebyo babalimbelimbe omwana bamuwaaga muli omusajja amugulira iPhone amusiyage ebyo ebiriyo kubanga abaana bisinga basiyaga bazadde babebanga maybe kyebasabbawo ebintu ebimu bye babeetaaga. Abaana ffe tubayigiza obeera grateful tubayigiza okwagala Katonda. Okitegeera because when you love God, when you know God, you cannot do certain things. Abaana ffe tubayigiriza okuswala. Ensonyi kintu kikulu nnyo. Omuntu atalina nsonyi aba mubi nnyo. Beoba olaba ajja mu maaso ga kamera n'ayogera ogamba guno n'ayogera n'olaba olulimi lwe nga lumuvi nga ludde. Abamu bagenda ne bagamba abamu bagenda ne bagamba ffe tuli bufumbo gwe wafumbirwa maama bawa akwagala n'ebyo ebiyisa byebibi. Oba ofuna bulungi nze n'abo basajja baabo oluusi nabo mbanjagala ne mbalabako era kyonyine babakweka. Your husband omwami wo no laba bano abaami baffe bambi tulina baba ku kitiibwa kuba bayakulonda n'aleka abalala. Kati naawe omwami buvunaanyizibwa bwo. My boyfriend can't allow me to say those things, at least for the way I know. Yes. Okay, he's a great man. Yes. Olala omugamba I'm going to AC. So what are you guys going to talk about today? Oba kitegeera alina okumakinga sure byoyogera ayinza obba nga tebamanyi nti bbaawo naye nga naye kenyini wanaaba abiraba tagenda kuswala kuba olusola omuliro ga
kiki kino kyeyogedde okitegeera abami baffe naffe buvunaanyizibwa baffe okukwata bakyala baffe abo baba girlfriends baffe omugambe madamu nze byo sibyagala ng'omukazi ng'omugamba excuse me beeramu empisa kakati nze okwanjula kwaffe nga bakulaba gwe boovuma abantu it's okay you go genda funa abanafaanana standards zezo ez'okwevuma n'okuwemula nze nkubuulira Omwana Matilda media Uganda twagala nnyo we meet next time love you all Brian yabadde ku camera hi Omwana Matilda ono